Labaho H abasemba nandi bwabera mugiso yo amana nende simu ani kati akulu kutokuva mu center muri mudabo N owange akulu kutokuva mu center agwina nabonoga Marcel na mpira Marcel agwereza kitongole tomole nakuzi yabani n'abawereza mpira bagamba agwadde namba 4 agusindise owechema eriyo nagakundi yo nagwadde gundi ku semi-finals of the club zibiri za big league club ya Florine Post ne club ya Chetme ne club zibiri za ligio kuntiko kuli club ya Express abajako Bull then club ya Bright Stars abajamo club ya NB Central ekula kutaka Lucas ka jibese Fadram ekoma guno ma Fadram yekomiyo Maria Simbi zagwawo Buganda ya Badamandi zagwawo gwisende Buganda ya wangula okay group zidress nawe zagenze mu kibinja H Fadram muri mu Busoga Kampala Toro ne Rwenzori kibinja ba muri mu Buganda Ankole Langone Sebei kibinja cha muri mu West Nile Acholi Bunyolo ne Kalamoja kibinja da muri mu Bukedi Bugisu Teso ne Kigezi yes ochagera maso gera maso omugiso engirija agende Kigezi no Muganda agende mu Ankole ija kunyuma empira gino okay kitufe ja kubera drum kale fe tuli wano fe tuli tunane bitusobera sebo tutubulidde timu yafe gwange linya di Ethiopian Airways egende samo mupira eriwa joga ngende kugana Cranes erinya di Ethiopian Airways Sirishiwa ndibagenda ku Ethiopian Airlines Duina chikola wedi Ethiopian Airways yafunye obuzibu netu dunulia nyonyi kikaji chobola abantu batanzoku era lwafunye Boeing ne UK yazimiriza ne Australia China yazimiriza Ethiopia kenyini yazimiriza F zina je bus zina bus siko vija gobadde chikaka mwongera mwino zebaganye ze bubu 737 max 8 ababadde bagamba abo position be basudde eri bavumaganye ennyonyi zaffe Mountain Dew Motocross Championship Radio yokubiri mpaka za piji 17 ya Sunday ne busika kususula mabendeta mu East African Championship abavuzi banji bagenda kuvuga mpozi piki ze mpaka lokoka kasemtina abana bamanyo okunyola ebyumo jja kijamenja yali musajja nagenda nakatabanike nga bagenzeko mu labonita kulaba mizannyo ne bayingira musajja nagamba akana nti batuguleko ku chewing gum tata akana ne kagamba nti saagala ne bayingira batuka munda tata naga nedda twetaga chewing gum kanfulume wano ngende ndeteyo abaya akasituka katona atambula ne kamwita ne kagamba dadi tota wana jangu mfunye woroke bateeka wansi w'entebe Airtel, the smartphone network. Tabire Munato chirawa sabate pakeza French League 1 club ya Dijon bakubida club ya PSG za the goals nyakwe mu French League 1 nenga pezi pakeza Bulaya eza club zibingwa Man City bakubida club ya Shell Kofo ku Etihad Stadium za the goals musanvu kubwerele genda ku mkutuga www.1xbet.ug otandika okubanga osobola okubeti empira bwegityo musanvu ezo twagambe over yaise ayise mu 3 eba over kale ebere kyeyo bagita batire ebera over ne bokuba ko musanvu zimanyi teri yo saba over saba over in fact kali bozala balongo emirundi 3 bwera ki ero sigalo lisalo ngo saba longo ye kabaka kati obolozi fungizo na mwita isaba longo abayisiza okude mu Buganda bogenza ate nguli yeriyo isaba luli Why kanchimire ese mbadde ngenda okwogera kibadde kijja kuba kinene mbadde ngenda kwogeza butamanya Juventus bakubye goal 3-0 nga bakuba club okuva Spain ya Atletico Madrid goals za Juve zonna zatebedwa omusambi Cristiano Ronaldo basuka gundi yasoka bakuba Juventus 2-0 nga Ronaldo mwali jukira kali yabetaga meko kuita
era 3-0 nga betaka zeba kati kubizi ogwasooka Diego Simeone agenda akola celebration egibagamba ayimirira afunye omugongo azinga akapiira akozesa emikono gye nga saana ku fly y'empale ng'akankana sijja gamba kunyeenya ng'akankanamu ku bwati yakankanamu katono katono yakoze atya Ronaldo byakubye sodde yakoze kyekimu ali ekyo ekyabadde kinene yagambe mu wali onyeenya katono nnyo naye nze nakunyenyeza babuza Simeone okunyeenya amatabi babuza Simeone celebration ya Ronaldo gyegako kikoye n'agamba sigiinaako obuzibu abadde alaga kalakita nyenyeza amatabi omwana yamulaze kalakita mulina ebintu bingi ebigamba ngenda kunyeenya amatabi okunyenya amatabi ye pamusandi kati mu njogera eno kati ate eyakaswigiro okimanyi wegamba ngenda kusenya muswaki alo yagamba omwana we nti abadde ansirwayeko ne mukuba akaggo ekibooka emu kati ate yagamba ngenda ku mikolo gya kinnansi Ronaldo mu Champions League post yafunye hat-trick ey'omunaana yekanyekanya Lionel Messi ebasambi asinga hat-tricks ennyingi mu Champions League wazira Ronaldo yawezza goals 24 ng'omusambi omuzateebye club enemu eya Atletico Madrid club gyasinza okubeera ng'ayisa bubi Sevilla agikubye goals 27 eyokubiri club era gyafunye hat-trick ekiro agifunye goals 24 mpaka zonna enfuna post yazisinkanye sone kiba nti no yefudde bereje bana ku musambi Giorgio Chiellini yasambye game ye ey'ebikumi 5 mu jazi ya club ya Juventus yafuuse omusambi okutano okubeera ng'asamba games 5 mu jazi ya Juventus n'omusobyo ng'abaana abasooka okukikola ye Gianluigi Buffon y'omukubo Alessandro Del Piero Sileya n'omusambi legend Giuseppe Fulino enkyali elopa leero ekiro 5 FC Barcelona ku Camp Nou esamba club y'Olympique Lyon naye nze maze okupredictinga kiyinza okuba nga Manchester United eyinza okutuuka ku final za Champions League katimu zonna Manchester United bebayise mu bugubi obwonabona twetaaga 3 ne bajja ne bayitawo tukubenjaba bakuulira prediction gyeŋŋambi ebikyuka mu maaso esagala mu nsonga overtime y'ensi yonna esobola okubeerawo olunaku luyinza kuba lwanca enkyali Europa overtime y'ensi yonna ebyewuunyo etabangawo mu byafaayo by'ensi eno esobola okubeerawo olunaku olw'enca Renzi yamukuba kadi yeetaaga mmeka yetaaga 2-0 Aubameyang mwali Aubameyang akomawo nekiro sampozi 5 ku Allianz Arena club ya Bayern Munich ejja kubesamba club ya Liverpool Nabi Keita teyagenza alina obuvune saija club ya Bayern Munich omusambi David Alaba ne Kingsley Coman bali fit okubeera nga basamba omupiira ogwaleero ekiro 5 first leg bakola 0-0 ku Anfield draw yonna eya goal Bayern yebewanduse kuteeka legoli y'okubugenyi so nga n'abawangudde ajja kubeera ng'ayitawo draw ya 0-0 bagenda mu extra time ne FIFA post match penalty shootout FIFA post match okunyeenya amatabi kimu n'okugenda ku Yerusalemu kati buli omu alina eŋŋombo buli omu akati oyo balese n'eŋŋombo y'ebbango eyo Victor munyenyi w'amatabi nnyo oyo akyalira nnyo Yerusalemu ono naye atuwa ekiki buluusi bango baliwanika bango si kyeŋŋambye asikina majanjalo ono yali ku simu ye ng'agenda atakulatakula bw'ati n'agamba omukwano gwe namugamba nti owange baawe yalwaladde ensundo bw'ati notamufunira naddagala omukyala n'asirikataka tonnagiyita nsundo olwo ataddeyo nuduzize Airtel, the smartphone network.
osobola okulaba ku studio buli wakutaano ku ssaawa 2 ez'ekiro awo mu ddiro lyo ekijjulo kyonna okuba ekirungi kirina okubako eccupa ya coke. Kati coca-cola ekwataganye ne banywanyi baayo omuli Food Hub, Mr. Tasties, Crazy Chicken, Chicken Consult ne KFC. Bano nga be bakuwa ekijjulo ekirungi nga bakuwerako n'olucupa lwa coke ku ssente ensaamusaamu. Kyalira Food Hub, Mr. Tasties, Crazy Chicken, KFC ne Kitchen Consult weefunireko ku studio Crazy Combo okuli eccupa ya coca-cola eya mils 5. Coca-Cola, taste the feeling. Tukwaniriza ku Ketu.